Rundi mingi bannayuganda bazze bakubirizibwa okwettanira enkola za Yinsuwa ez'enjawulo ng'emu ku ngeri y'okwetegekera ebiseera byabwe eby'omu maaso. Era we butuukiddwe olwaleero ng'omulanga guno bannayuganda bagenda bagwanukula. Okusinziira ku alipoota eyanjuddwa ssenkulu w'ekitongole ekirungamya enkola ya Yinsuwa mu ggwanga, Oweekitiibwa Hajji Ibrahim Lubega Kadunabbi, omuwendo gw'abantu abettanidde enkola za Yinsuwa gweyongedde nga kati ensimbi zirinnye okuva ku buwumbi 820 okutuuka ku buwumbi 930 era nga zino zisinze kuva mu nkola za Yinsuwa okuli ey'ebyobulamu ne micro insurance. Bannayuganda beeyongedde okujjumbira okugula insurance era ng'emiwendo gino gyembawa gya myezi 6 gyokka era nga tugeraageranya n'emyezi 6 egya 2023. Alipoota era ekakasizza nti kampuni za Yinsuwa zongedde okusasula ensimbi ze ziteekeddwa okuwa bw'ogeraageranya n'omwaka 2023 ekyoleesa obulungi omulamwa ogwaziguzzaawo. Insurance zisasudde essente eziwerera ddala obuwumbi 424 bye bitundutundu 45 kumpi n'obutundu 4 nga bazisasudde okuva ku ezo ssente ze bakuŋŋaanyizza. Wadde nga guli gutyo, Oweekitiibwa Kadunabbi ategeezezza ng'obufere mu Yinsuwa bwe bukyaliwo naddala mu Yinsuwa y'ebyobulamu n'emmotoka. Bw'atyo n'asaba abantu okubeera obulindaala wadde nga bakola buli kisoboka okubulwanyisa. There is impersonation. People overcharge even when a procedure should be charged differently. We are working with different stakeholders to see that we address that. Mu ngeri y'emu, Oweekitiibwa Hajji Kadunabbi akubirizza bannayuganda okweyunira okugula Yinsuwa era ne beeyama okukakasa nti endagaano kampuni za Yinsuwa ze zikola n'abantu ziweebwa ekitiibwa. Tugenda mu maaso okulaba nga insurance zonna kye ziragaanyisa abantu zikituukiriza. Hassan Kasagga, BBS Terefayina.